This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. So, kati otekamu application yo, AI is scanning documents. Neita mu documents. Nesoma because tunambalinga bank statement, invitation letter, passport, family ties, marriage certificate nga birabika. Kati yo AI we screening anerabanga forgery yajjuddemu nga red flags ziri 75% ekuwerawo reply. Nga teri ne examiner abitunuddemu Dear Kasuku, and they rejected because of this and this. 2 weeks. Tuwali kubaddamu 2 weeks nga afunye visa. Taliyo abaya agindetewa nukirabiko. Era buli afuna quick reply 2 weeks, 1 week. Manyirawo. Gwe manyirawo teweesunga. Teri abitu. Ya abasajja abanyanguyiza nze kampitemu. Tuwali abitunuddemu. Tegeka maziga go. Nina kazini wange bagimumma. Ne mugamba lekeraawo tokaaba. Nabatumye emyezi visa si musango. Kituufu. Kati abantu balina okubeera very careful. Very careful. Era bagenda okuwa babawera mu weeks 2, babawera myezi 2, myezi 4, 5, 6. N'olaba visa yo kati etutte myezi 8, tosuubirayo kirungi. Mwaka eyo rejection. Kakitegeeza bakuteeramu empapula nnyingi. AI tesobodde kuddamu examiner ino bitunulamu manually. Kabakawedde mutta. Now, nga tuyinzika okuva wano MD. Twogedde ebintu bingi. America tuwulira Trump agamba awo ngenda banyiga tukooya abajja. Naye ng'ate ffenna tutambulira ku the American dream. Exactly. Omuntu ayagala okugenda ku America yeetaaga ki? Awo teekawo nnyo essira wakati Canada yeesa abantu bagamba Abannayuganda beeyiyeeyo nnyo tekikyatambula nnyo biki America. Kati Mr. Kasuku nasomesa abantu wano bagamba visa ya Canada ya $7,000. Abantu ne banvuma obibyagerako tabimanyi genda okebere ku internet. Visa ya Canada $7,000 wa dola ekyuka olumu osasula 69,7 ye visa fee. Ye visa fee Canada. Ituba, the proud operator of the Uganda National Lottery, brings you the Lotto Draw Show this Saturday. Watch it on NBS at 8:57 p.m. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era weesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mbadde nzungazunga n'engwa mu luseke. Omwami ono ye Joseph namulaku BBS Terefina. Nina abasajja yali ayogera ku bintu bya siriimu. Tulina campaign gye tulina kuno ku channel yaffe giraba ne ba Uganda Young Positives eya obulamu Sizaala.
so mbadde nzize wano okwogera ku AIDS n'ebigikwatako ate ngenza okugwa wano ng'ate ndaba bira ne ng'akati twogere bino twogere n'ebiri sebo nsanyusa okukola ogamba otya obulamu bulungi nakulaba ku BBS ku World AIDS Day ng'oyogera ku bya siriimu naye mbeera manyi nti numbers zakka kituufu ennumbers zaali zakka naye kati ate akawuka twagenza okukalaba nga kabunye nnyo mu bafumbo kubanga mwe mulina ebintu bye mwerabira kasuku ne mulowooza nti obeera nga oli mufumbo nti bano abakyala abeetunda ku kkubo be tuyita banneeko bo tubaleke bafe naye ate kati amaanyi twagatadde ku abo because be baleeta mu bafumbo osanga omusajja nga afunye enneeko n'agenda n'amweyambisa kyokka gwe walowooza nti tolina mumukolako n'atwala n'affectinga omukyala w'ewaka so kati amaanyi twagatadde nnyo ku abo banneeko tubawe obujjanjabi tulina empeke gye bayita pre-exposure prophylaxis gy'olina okumira nga pre-exposure prophylaxis kigambo kya luzungu kiri medical mbadde sifunangako omuntu akyogera bw'ati buli muntu akyogera prep but I think it makes more sense bw'ogamba pre-exposure that is before nga tonna kwegatta n'oli omirekere naye kati erekere ndalikola litya ate kati twaleese empiso twali tulina cohort studies zetukola netuzuula nti osobola ofuna empiso 2 omwaka buli luvannyuma lwa myezi 6 ng'ofuna empiso so notaddamu kumira gali makalenda ga buli lunaku kati awo n'olyoka okuba ekitwe sijja kugamba nti otambule bwotyo naye tuba tukuziyiza era eryo eddagala tuliwo abantu abali at risk kati nga kasuku nakulaba juzi watulyako n'emikolo tuwetaaga ddagala eryo kuba mukyala wange eyo entegeera nti ogenda bwotyo bajja kulikomendinga empiso yazze baja province era wano yatuuse wano era study nagimu twafuna cohort areas oba study areas mind researcher HIV nkola n'ekitongole kya GREF Greater Masaka Region tuli mu research era tuli funded by CDC ebitongole by'Amerika ebyo kulaba nga tuyamba ku bantu okufuna obujjanjabi so awe tutuuse mu HIV tuli bubi tutambudde naye akawuka kali nnyo mu baana abato abo myaka 15 ku 24 abawala adolescent girls and young women kali omwo bino olina byotera okwogera ne weegomba ebyo birimu obuwuka bungi ebyamabina ebintu kwegamba wali bivuddeko abantu bave ku mabina naye message tugitambuza nnyo nti weekebeze oba kozesa obupiira kati ate owulidde prep abadde waali era akyaliwo kerenda byomira nga tonneegatta n'omuntu bw'oba toli shuwa bw'oba toyagala kwekebeza toyagala bupiira kati bagamba baleese empiso gy'osobola okubeera ng'okolaki buli myezi 6 yabwerere yakugula kati ekyali ku yabwerere tubadde mu study era gavumenti egenda gifandinga ebenga buli omu asobola ogifuna kwa study baja province ne bala nti ekola 10 gavumenti yaja province Ministry of Health but that is only here in Uganda no it's worldwide mu America gyezasooka South Africa ne Kenya wano wano mu Africa twagikoledde Uganda ne Kenya ne Kisumu ne South Africa era ne circumcision bwati bwe yali South Africa Kisumu Nairobi ne Uganda era circumcision wano mu Uganda twagikolera Rakai study kitegeeza Rakai ko bagamba Rakai sirimu gye yava simanyi babituufu ekituufu gye yatanga so it is a concentration area it's a concentration area naye ate kati kikwewuunyisa nti yakendeddeyo ate ali eno mu kubanga ebitongole byonna amaanyi bigatadde eri esebo omwami ono Joseph Rutaraka sooka obuuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza nnyo amanya nze Joseph Rutaraka gwe mumanyi akola mu kitongole kya GREF Uganda
abamu mumanyi nga researcher, abamu tamusawo akuba nkola naye siri medical doctor, just researcher. Tuli mu epidemiology, study of diseases, naye kati currently Kasuku onyonyeza kusukufuna ddagala. Era abantu abasinga balabaga ate musawo akola ki ku TV, ate musawo nedda. Tuli mu programs ndala kuba na Uganda. So mu kwogera tubadde tuwogera ne tulaba nti ate tulina gye bayita have world travel Uganda. Tuli Kyengera wano ku Kyengera Mall. Yes. Eno ye ground floor. Eno ye ground floor. UG 33 room. Room number UG 33. Kati tuvudde ku bya siriimu kati ate ngenda mubuuza ebirala. Abantu mulina ebibuuzo bingi. Abantu ennamba zeeyongedde. Abasajja ba Yuna babadde banyinyonnyola awo nga baŋŋamba Kasuku, actually tugenda kuba tutandika olanga wano ebintu bya Yuna. Babadde bambuuza Yuna ye Uganda North American Association Convention. Yes. Egenda kubeera New Orleans mu August September this year. Kati nga baŋŋamba olina okwewandiisa mangu. Abantu bagambe beewandiise mangu kuba dates tewali n'ebisigadde. Kati olunaku olwaleero tugenda kuba twogera travel, the myth, the concepts, the theories, n'ebisigadde. So kati have world Uganda ekola ki exactly? Tutandikira awo. So have world travel Uganda, it's an agency. Wadde owuliramu travel, era tours and travel nga wookyolera but ekola ebintu bingi because eri scholar based. Abantu abagirimu bantu basomi bayivu. Era okulaba ku services zaffe tulinamu student scholarships, tulinamu dissertation writing, proposal writing. It's a big agency nti incorporatinga ebintu bingi ebikolebwa abantu abasomye. Tulina ba lecturers okuva mu different universities abayambako ba students. So kati bemandi ku university nkola masters yange. Exactly. Munkolera dissertation. Tukuyambako tutugikolera tukufunira lecturer mweyo field mwoli mu public health, mwoli mu social science, yonna department gyolimu nobeera guided. Because we understand it's a huge magnitude doing a dissertation nti abantu bangi basanga obuzibu bungi. Naye mu Uganda waliwo omulimu ogutatambula kati. Ekyompulidde kipya. Dissertation research. Yes, research. Mufuna lecturer wano. Sente yange yensalako. In fact omu bamuyita Mwiza Solomon abamumanyi abadde bajja wano kati agenze Belgium. Kati in fact yalinnya kiro saa 11 staff waffe but is a university lecturer agenze kunyonya scholarships z'abaana. Nga company tumutaddemu ticket agende. In fact I was supposed to travel naye twagenze okulanga area eyo egwa mu department ye tumukkiriza agende mu Shengeni region. Bannaffe bangi bakolako era ina appointments ne bannaffe agenda malayo like 2 weeks akomewo. Yes, against Belgium. Lero kunoonya scholarships and the opportunities. So basically mukola travel. Tuyambako mu research, proposal writings ne NGO. Abantu bangi balina NGOs naye tebamanyi kibalina zikolera. Tebamanyi how to write grants, tebamanyi proposal ina giwandiika ddi because nze Kasuku mpangalidde ku grants. I've managed grants. Schengen countries zola ba Netherlands waliyo grants. Mu America waliyo grants. Canada waliyo grants. Naye tulaba abana Uganda abafa abaana abasomye. Mwana nosanga alina skill amanyi okuwandiika naye tamanyi kikyaggikozesa. Mwana alina masters ali mu Kampala ali ku street. Naye nga he has the capacity to sit down n'awandiika proposal nebeera funded. So abaana bajja bamintu bagaidinga era n'aba students bano abamaze olaba juzi nali ekyambugo abaana babatikkira nga ne bano abaana bagenda kukolawa nga bangi naye ng'ate n'abaana batuwa application zaabwe ng'olaba zibulamu CV ziri awo za kibuggwe. So ntugamba let's incorporate some services eziyamba Abannayuganda abatalina mirimu baleke kulowooza nti kudduka genda Bulaaya. Naye Uganda waliwo emirimu naye tebamanyi ng'eki gye bagenda ku approach nga kufuna emirimu gino. Ekisooka olina CV eri awo it's just a skeleton. Temuli kintu kyonna magumba meereere.
naye ogiwadde omuntu akuwa omulimu. Of course kati omuntu ajja n'asasula consultation ntumuyamba ku CV ye tugibuildinga nagenda n'asaba omulimu ne bamushortlistinga n'akola interviews. So kyenkugambye it's a scholar based agents tukola ebintu ebyenjawulo kwawukana ku bano bannaffe batuwaza ntwavu tebali byakutambula byokka neffe twazze kulumirwa Munnayuganda oyo asome naye nga talina mulimu mu Uganda ate nga alina capacity okufuna because Kasuku kankubuulire nze era wansanyusa nnyo we nalaba nga oli mu mirimu gyo gye tugenda mu maaso AI yakyankalanyiza buli kimu era omuntu atadopting AI system nazeeyo nkola certificate mu AI Victoria University because nja kumastaringa because kyekiriko nzo kati kukola PhD oba masters kati nkola certificate mu AI because kyekitrending era oba tolina AI mu bulamu bwo oba mu projects z'okola oba nga togirinaku knowledge an idea just to know ogenda kubeera emabega emyaka 10 ate bakuzanye because kankunyumiza ebitongole ebisinga balina systems ze baleese beekyala tebakya scrutinizinga CV z'abaana balina system gye ba incorporating ne AI oteekayo CV yune ku shortlisting onajja sobola bayekyala emirimu era tugigenda sigala kati byebino ebintu era kati ekyala wabeerayo katamanyi nti zino system zazze bakyali bubi nnyo kati byetusomesa abantu omwana n'omukoya CV nga kwa zino abasinga basubmittinga online submission CV zaabwe nogenda okulanga bamushortlistinze olusi tebakyapulintinga ezo CV manya basikowalinge akoze bwati alina experience bweti system ekiscanninga bweti negamba ono qualified ontali so gitulaga maaso ate abaana basomye bangi abazadde basiba bakaaba omwana asasula miliyoni 2 buli semester n'amala n'omuwa emitwalo 2 n'akola omulimu gwa mitwalo 3 so twagala tuve mu eyo embeera omuntu abeere nga asobola okweyimirizaawo ku education ne knowledge gy'alina n'okumanya kikyalina okukola so gwe mulamwa ssebo watave waawo waliwo visa bagiyita opeya visa opeya visa yes mukola nnyo ku bintu ekitegeeza eby'abaana bano batwagala kusoma twagala kukola ki kituufu opeya visa era abantu batono nnyo abagimanyi era ogenda mu travels zino ezitali scholar based bamanyi B1 B2 visa visiting visa eza bulijjo ziri nnomo naye zino opeya visa zatandika dda in fact mu lutalo lwa World War II opeya kitegeeza ki opeya kitegeeza mu luzungu kiri pairing naye mu opeya it's a French word means togetherness nti olutalo olwaggwa amawanga ago galeetanga abaana abo babeere mu maka ago balabirire abaana era kati eyo system eyo program ekyaliwo mu Europe mu Schengen countries ne mu America gyeri ne Canada kujjako Norway bagiyimiriza last year kati nga waliyo agencies eziri registered nga abazungu bali baagalayo ku baana abalina okugenda okubalabirira si ba maids oba ba nuns no they are different bope obanga mwana wa family so otekamu CV yo mu system nabali ne batekamu CV oba kusomako CV yo ne balanga nnungi application yo olina okuba nga oyagala abaana toli mufumbo wamala high school era ng'oli age of 17 to 28 of that some countries ezimu zitandika 26 27 30 so kati abo abaana abamaze high school basobola okuteekamu application ya mu system kati bamala ogiraba bali abazungu ne bayisa mu system ne balaba nti oyagala abaana so they can hire you is my son afune watuula wale tugende mu maaso so ne balaba abaana nti alina watuula alina so oteekamu CV yo ekwogerako profile nti oyagala abaana ndi interested mu kino njagala nnyo pets njagala nnyo okulabirira kino na kino kati eri family bwojja negenda ku website neraba
Joseph is this ayagala kino ate naffe tulinayo embwa tumuleete. Ekitegeeza ono gwe ye muntu gwe tunoonya. Exactly. 1 year program ebeera 1 year n'obeera ewaka tebakuwa musaala bakuwa pocket money oba upkeep. Bagiyita pocket money. Tebakuwa musaala. Opeya visa era mu America bagiyita J1 visa. I think twetaaga okutuula mu obaddi otunyonyole because naliko ne GNL Zamba nga nyinyonyola the different kinds of visas. Yes. Nagamba bannayuganda lwakuba twesibye ku kintu kimu. Yes. Twesibye ku zino zibbiwa n'ozaani okitegeera. Naye nga you know visas nyingi eziriyo. Wadde okimanyi nti badde sigimanyi. America ina visa 184. America ina visa types 184. Zosobola okukozesa oyingira. Okuyingira America. Naye abantu tebakimanyi, bamanyi visa nga 5. Bamanyi visit visa yo B1 visa, F1 visa, students visa, bamanyi medical visa eyokuba nga obadde ne bakutwala. Basically ziri common. Ne waliyo visas nga osobola okuva eno ng'oli omaze okuregisteringa y'ekitongole mu America. Because gyenindi kye tuturegisteringa NGO mu America n'abaana be batwalayo abafuuka dda abatuuze. Naye nga nawe okasuka okkirizibwa okuregisteringa NGO mu America wadde toli mutuuze waayo. N'omala n'osaba visa ekutwala mu kitongole ekyo. Abantu ebyo tebabimanyi. So visas nyingi, visa types nyingi. Era wetaaga lunaku n'enzo kunnyonnyola zonna. Yes, sir. Okay. So waliwo programs ezigenda maaso mu Europe. Okujjako nyina kye neerabidde kunnyonnyola ku opeya visa. Opeya visa eyo bagisaba bwe bati. Waliyo agencies ezeewandiisa mwezi eyise. Agency ng'eno era nange nzikirizibwa okwewandiisa okutwanza kutinga opeya visa. Nina requirements zenina okuba nga nnina ku opea.com. I register nibanga abazungu basobola okuteeka information yabwe ku website yaffe nga n'Abannayuganda nga basobola okupostinga profile zaabwe ku website yaffe. Nga abazungu basobola okukyalira website yaffe ne bakebera. Onyaka abaana abasubmitinze profiles oba musiima nga bamuwa contract nga muwa buli kimu ekyetaagisa ku embassy ngateekamu application ng'agenda. Ne before nga tannagenda asooka kola interview ya agency, for example family to family, ne bakusiima bali ne bacontactinga ne mufuna ne video call. Ne concept enderi gy'olina okuba n'olulimi lwabwe ng'olumanyiko basics. Zetera nnyo genda Italy. Ne Italy otuukayo ng'osobola okubuuza ku bantu ciao ne bategeera nti you've greeted them. Kati oba Germany ng'osobola okubabuuza mu German basics. Language yensi obanga ofunye family ng'eva France ati so olina okusoma ku Lufalansa ng'olumanyi tolina kubanga olumanyi nnyo olina kubanga olinako basics. Zezo tests aba British Council ze batera okukola language tests. Exactly. Ogende nga at least osobola okubeera basics. Yeah, basics. Mu mboozi yo oyogera nnyo Europe. Otegeera nnyo Europe okusinga ku bino ebintu bya ate matu ntegeera nnyo America na Canada kubanga natwalayo dda abantu nakati batuuze nkugambye tugenda registering NGO. In fact ngenda mu March ngenda mu America ne Canada. Era ngenda kubayitamu bonna abantu bange twagala tulabe nga turegistering ebintu ebiri tangible. Maye obeera mu America mwena nga mwina ebintu mukola sawa zezimu sente mufuna zezimu. Nola kati kangu example nga solo kumentioning Juliet Zawedde is an extraordinary woman in America because I know the company ez'amaanyi. Kati olina nawe okuteekawo ekintu ekiri extraordinary okwawukana ku banno b'ogenze nabo. Nga olaba e Canada waliyo omukyala era anyambye nnyo okuwa abaana invitations. Bamuyita ayinayo ategeka gender based violence summits. And Solomon Dolini Kajumba, yes, is Solomon Kajumba. He's a Ugandan. Naye is extraordinary. Hosting the big conferences, but Prime Minister of Canada ogenda okola nga abaleeta. So is an extraordinary Ugandan in Canada. Nti ayambyeko ku bannansi b'e Uganda. Kati ffe NGO gye tugenda okutwala egenda kuba eyamba migrants okuva mu Africa abatuuka mu US ne banga esobola okubawa basics
because waliyo grants nyingi mu America nga Abannayuganda tebazimanyi. Olanze ndi wano Uganda nesaba grants ne bazimpa. I've won grants nga tuzijja nano ku embassy, American embassy nga batufundinga projects zaffe z'HIV. So kati bino bitwagala okugenda okukola mu America. Era Uganda bava wano eri abalina waatuukira nga immigrant process y'obulamu eri ne mugimuyisaamu mpola mpola muyambye ku kino muyambye ku kino. Era tuli mu process gye tuli registaringa era tubeera ku Zoom ze wenaagenda ogwa and consent on the forms tulina law firm gye twakwatagana nayo, so tuli mu process. So abantu abamu olaba tebabimanya ebintu bino ate bo balowooza bizibu, ate bino ebintu byangu nnyo, biri everywhere. So onolaba ng'omuntu afuuse Don nga bazaawedde si beewunya because is an extraordinary woman in US. Era n'abaliyo bagamba y'omukazi w'amaanyi because akoze ebintu ebiri extraordinary kuba na Uganda kubanga olaba Kasuku nova n'ogenda mu America anti toyawukana nnyo n'abaddeyo emyaka 10 kyakusingako abaakusinga savings kwakala naye omutandika okukola muyingiza kyekimu saawa zezimu zemukolera sente musasula zezimu emirimu almost mukola gyeki kyekimu. So kati abantu baffe abatulaba wano baagala manya have a world ekibuuzo kino bakimbuuza nnyo nti Kasuku genda ku company bansabe sente besti bakole bati shuwaddiiru nedda visa si shuwaddiiru visa zaala visa zaala osobola okukola pepa waka yenna ne bagikuba nga tolina musango gw'okoze. Please go ahead, proceed. So nga tolina musango gw'okoze ki? Gw'okoze. Kubanga nina omukyala namukolerako ku pepa waka wa America ne mukwatira empapula ze bulungi zonna nga biri authentic n'atuuka omukyala n'amuwa obudde bwonna n'amubuuza kwawe otuuka ku embassy wali nolanga bakuwadde obudde gwe manya oyinza ofuna visa bwatawadde budde manya omanyi bakola background check leero ng'ogenda nkya obadde okimanyi. Kasuku osabye visa ya America era enkyo olinayo interviews kusaawa emukitundu okwasatu leero baba bakoze background check gyokolera nabiki biwajjuza mu application D164 eyo ne bakontaktinga n'ekitongole kyogamba nti okikolera. Nze nsiba ntutulainga emails lwa NGO yange eyo kituufu kati uba wandiikira NGO netarespondinga nga just no tebagana nakutumira mu pepa waka oba balaba conference ekuyise mu America oba Canada anywhere. Kasuku ogambye for example nze ntanya okutwala abantu mu symposium za HIV AIDS oba international conference za HIV research kati bali kye bakola balaba Kasuku gy'alaga ne gy'ava bitaalinga nitunza kubanga ogenda mu HIV symposium naye ate nga paperwork oba ekitongole eno kyolaga ki electronics oba okola ku molo ngeni so ekyo kyokka era owulidde abantu nga bagamba nze natuuseyo omukazi talina kiyambuza. You've had those stories. Tiyatunudde mu kintu kyange lwaki atunulamu ng'olwedde alaba ebintu tebima lwaki ayona obudde atuna mu bank statement yo ne contract yo y'omulimu ng'ate mu D160 form gye wajjuza alabira ddala ebintu bino tebikwatagana because amanyi by'oyinaawo mu fayiro oli mu hardware ogamba ogenda mu bya siriimu ate ogenda mu bya siriimu so kati olina okikolaboratinga n'okirowoozaako exactly nconnectinga ntya conference ya agriculture lwaye bakulanga eno oli mulimi naye erikyanguwa bamanya no si wakudduka ova mu kampani ya agriculture naye kati ogenda okulaba omuntu alina bamuyise mu conference ya human rights activists naye ate ogenda kampani gy'akolera ya construction awo nti ye manager wa construction kati ino conference gyogendamu ya omuzungu talaakoonona biseera era babagoba nnyo era abantu bangi bazze nze bava eri ku embassy ennaku zino abajja wano baba bamaze okugwa twawulidde byewayogedde naye twategedde lwaki twagudde. Ekyokubiri Kasuku visa ya America nja kunyumiza ku Canada naye tukyali ku America
tiwakyali muntu agendayo kufa onokuba nga olina genuine reason lwaki ogenda. Bino byogamba bampise mu conference kwatendinga tebakyagala bantu kugenda kwatendinga conferences. You must be a presenter. Wakati wano osobola okubeera ku digital n'obefuna. Yes, if you want to go and attend, please you watch it via Zoom. Go online, they are hybrid conferences. Buying option ya live. Go and watch it from your home. Leka tusumbuwa nnyo. Lwaki oyinonda sente zo? Kati ne Mwami Joseph ojja kuba olina tukolerayo noza conference kubanga ebintu ebyo byonna abantu oli ajja kati kikubuulire gwayagala okujja mu yuna obikonektinga otya. Tomala gajja nti anze nafunye invitation ngenda mu yuna. So abamu batumma kuba bakubuuza sebo mu yuna ogenda kukola ki? Exactly. Nga byoyogera byokola n'ebisigadde tebikwatagana. Objectives za yuna zitalinga ne company ekusindise. If you go on website ya yuna nosoma objectives zaabwe, main goal yaabwe, vision, mission bitalinga ne gyova. Yes, yuna bagimanyi mu America. Naye gwe agenzeeyo ogamba ogenda kulunda nte yuna erunda ente. Nedda. Kati of course ogenda funa rejection. Now, tuyina Europe, tuyina Schengen, tuyina European Union. Juzi nadde scrollinga about Turkey. Nga tubuuza Turkey eri mu Europe teri. Nga batulaga Turkey eri mu Europe. Naale teri mu European Union. Yes. Naye ate Euro ekola mu nsi yaabwe. Yes. So omuntu baba ayagala kugenda Europe, ayagala genda mu nsi za European Union, ayagala genda Schengen. Soko kimu kutuliemu what is the difference? Okay. Schengen, European Union, ate zonna ziri mu Europe. Kati abantu kibalina okumanya. Era abantu mbalaba bajja wano njagala yakasika Schengen akangungu. Teri nsi ya Schengen nyangungu. Kino njamu kijje kunze. Eno visa ya Schengen gyoba oyina ekutambuza amawanga 3. 3 only? 30. 30. Yes. Manyi 3. Era zaali 27 nezeyongerako kati this year Romania ne Bulgaria zeegase ku Schengen. Naye okufuna visa ya Schengen kitegeeza ofunye visa ya nsameka 3. So olina okuyita mu kakunguta ak'amaanyi. Era tebazigabagaba ate bagaba ntono visa bagaba short period weeks 2 mwezi gumu okujjako ng'ogenda ku study visa bakuweere ya period ennene ne bagaba ogenda kukyala weekend bakuwaka weekend soboka kulaga wano bakugaba nga butono kulage kwene yange kulage kuyeyitalewa okalaba weeks 2 zibakuwa navuddeyo. So zibakuwa so tebagabagaba period nnene because bali very sensitive. That's ovanga UK yava mu European Union. Yes, European Union. Because yagenda okulaba nga ebintu bibaagala okukola kubanga ojja kugamba wayuko gimanyi kabaka mwezi nsi. Kati agenda okulaba omuntu ayite Bulgaria azungire UK kati naye nayagala afuuke independent. Oli ayite Bulgaria asobola oyingira UK kuba UK yo tesobola muwa direct. Exactly. Kati UK negamba tusigale kukyaffe fekka wano. Naye kukyombuuziza Europe is a continent. Yes. Schengen region gwe mukago o treaty gye basayininga ensi zaali 26 by then zatula mu nsi gye bayita Luxembourg mu kabuga ke bayita Schengen. Kabuga fati na kyalo si kibuga. Schengen eri mu Luxembourg. Eri mu Luxembourg. Luxembourg eyo bangamba emirimu gyegiri ng'otuuse mu busoodde okugendayo otuuse eri netoza kufuna ng'oli wano. Ebyo byonna bitulaba ku media si bituufu. So ne batuula ng'ensi ezo ne bagala tusayininge treaty ensi zino tuzifuule border free. Ng'omuntu waayite Germany agwe Italy
train emuyisaamu train ekole ki ekuyisaamu so ne bakkiriziganya bafune ebintu ebibagatta as ng'ensi ezo baleke kwerimitinga omuntu agende Germany atafuna visa ye France already oli mu Germany oba oli France so ye Schengen bali bataddewo n'akantu nga bagamba nti chosen back and quiet so bali bataddewo nga bagamba nti entry point yo katugeze Kasuku usabye visa ye France weda kusooka gwa France ogwe France then notambula mu senda naye kati ensi ezimu ekyo polisi yagijjeewo osobola ofuna France n'ogenda n'ogwe Germany abantu bakategeere badde bakatyamu nnyo nti osooka gwa mu nsi yakuyise ne confirminga nti ozze then maybe bo babeera babala nti bwonyumirwa n'ogaziwa kati nze omukyala namufunidde visa ye Italy era ne mugamba sooka ogwe Italy naye ye n'akikozesa agezese agenze n'agwe Germany ne bamukkiriza era luna kitegedde ne mubuuza waki nange nadde sikimanyi nga bakukkiriza naye banzikiriza so ningamba okay nageze okikolako research nawa some countries do accept oba olina Schengen visa osobola okugenda mu nsi endala eya Schengen nga toyise ku entry point eno ne before mu treaty bwekito bwe kyali tolina kusooka kugwamu eyo ensi ekuwadde visa ne bagenda nga bakyusa bamodifyingamukko eyo Schengen kati Schengen eyo ne ombuuza ne European Union ensi eziri mu Schengen ze zimu ziri mu European Union apart from ensinga bbiri zit Greece waliwo n'ensi awo endala so eno European Union bali mu bintu bya economic empowerment ate bano bali mu bintu bya relationship enkolagana yensi bbiri kati n'ogenda okusanga Europe eri divided into two regions mulimu Scandinavian countries eziri mu Northern Europe era kyobanga nazino emmotoka zibayita Scania gye ziva Sweden so kati waliyo Sweden ezo ziri mu Finland Scandinavian countries so Europe ali divided bwatyo ne bakikola lwa mukwano balaba nga bakuuma obumu okubanga bali very strong yes Canada eno nina gwe nakyazaako awo naye nga tali forthcoming last year twafuna amawulire nti Canada yali tekyagaba visit visa ne batugambako nti kati bataaga kuba nti either okolera mu agency oba okubeera nga okozesa bagita atya location yo ne balaba nti either go wajejjulizaamu oba balina authorized agents bagabako Canada yawako ba agency wano agency nti ne babakkiriza okukolera of course we registeringa nti oli oyakolera ku bantu so registeringa bakuwa permission naye ebiseera ebisinga agency zino eziri nange kennyini siri registered nabo nti tukolerako abantu visa kyova olanga abantu baba mmanyo visa emabegakaawo nga agencies zikozeseza ATM zezimu bakozesa laptop zezimu nosanga omuntu omu akoledde ku bantu 10 ku laptop emu abantu abo bonna bayitamu eyo system bamebwa visas ne bababaninga abamu bafuna rejection letters abamu bababaninga era abamu babawa different reasons naye eyali nsobi era nakati wogikola era kijja kubeerawo so bagalanga oba okoledde ku muntu for example olaba eri gy'olaze mu office ya paperwork tulina laptops nga 20 bwezikola ku bantu 5 bazikyusa Windows nga batabuka naye era olina okuteekamu science kuba tuweza kukwata laptop emu n'okulya ku bantu 10 of course eri bajja tracinga source tuweza kukwata ATM yo visa card yo n'osasulira abantu biometrics n'obasasula visa fee nga ziva ku Joseph of course eri bajja kulaba omuntu ono tali registered naffe ate abantu abali registered nabo ebanga farm process nene nnyo I'm very sure twali yali registered nzeko na RCC okulanga akolera ku bantu gye bali yes but they are very few abasinga bayambagana ku kwanina wali naye oba tunatuuka kweyo level geza akola kenga
laptops zokolerako abantu osobola zikyusa ku madirisa visa card leka abantu besasulire visa gundi zaabwe card visa fee zaabwe nga ziva oba omuntu ajene laptop ye mukolere wano ku laptop ye abantu bali transparent ate Kasuku kankunyumize bejensi bano bantu babiri ife tuli babi because tutumanyi kitwina kyetukola tulooza kyamagezi nesi kyamagezi kubanga waliwo omukyala bamuma visa because agent yagenda nakwata email ye namugulirawo email ye natakozesa yoli mukyala kati bali baba bayisa mu application ye nga bamugamba wai ddamu otusindikire ID yo teyali kiriya agent yasoma mail tebagiddamu omukyala bamuwa rejection letter nga bagamba twakusabye ebintu ID yo wangero giwatuwa yali FADs nga twagala eri more clear but what are submitting on this date, that's why twakuwadde rejection. That was bad. So njagala abantu abayambako ku bannayuganda mufunemu ekisa ate mutekemu n'okumanya mu bintu byemukola. Omuntu muwe email ye abeere nga asobola ofuna notifications okuva eri abamukolerako kuba basaba ebintu awo mu due course. Bank statement yo watuwa ya myezi ena netuweeyo emyezi 6. Of course otalaba mail eyo ate agent balina abantu bangi mails nyingi zibaguddewo. Of course tafuna budde kugenda kulaba kikize mu mail. Naye tuba twagala kufuna kuba abantu bebamye Canada tulina notices zetusabayo okutegeera exactly lwaki bakumye. Eno refusal letter tekimala kubanga ebeera just mwe musabayo notice tuzina zizino eba nene oziraba eno notice zonna za muntu yagwa niba buli kimu oli kiyamuteerayo kibeerako kibi yamuteerayo paperwork ye najjirako. So kati oba tolina login details kiba kizibu okupressinga such information. Ate ozaayo application nga totegedde kikyammisa muntu baba jamubaninga oli akugambye nti insufficient funds kyokka tozizaayo insufficient funds kati oba oyagala kukola ki kati kituufu tebakyagaba visa za Canada basigaba eza visit basigaba ekitegeeza tuli eno abantu batukuba ekigambo ate tokankujumize Kasuku omanyi ebintu bya visa bino olina kweyambisa mbeera eriwo. Kati abagenda otekayo bagenda funa zi visas kubanga abatekayo batono buli omu yatidde ize Canada bagenda zigaba ensi yonna yatidde tekiri mu Uganda wonna. President Prime Minister ya resigns Justin ne bagamba nti ate ekyaleese okuresigninga abantu bangi nnyo Canada. So reducing ku number of people bebagala bayingire era bo babeera ne plan yafuluma last year bagita note supplementary immigration plan ya 2025-2026. So balina abantu bebagala bayingize reducing ko ku bantu nete stoppinze bantu. So you just need to be lucky that you are among those few the number that you want. Era abantu batono nnyo kati abateekayo era bagenda oteekayo bajja kufuna kubanga visa zino inakosa situation eriyo n'osoma president we assigning bill omanya abaana betwafunira zi visa abagenda mu America situation. Kati naye waki visa ezimu zanguwa endala zirwayo waliwo ateekayo visa kati Canada especially wiki emu 2 nezikomawo abo basinga babeera rejected. Kati ekyo ngenda kikunyonnyola ate bano banaawa ogenda obuli waliwo wetwabeerako wano ne bamala emyaka 2 mu covid yawo ojjukira. Kikunyonnyole Mr. Kasuku genda tegeera omulimu gwa AI bagincomparating mu system nti abamu bafuna auto reply nga teri examiner atunudde mu application yo baga nti mukwana okusinzira betulaba oyagala kubulira eno ekeraawe ebyekisibu era Kasuku kakunyumize AI bagitadde mu system ya Canada nti woteekayo nonsense mu system ngota kubanga omwana twamusabira
notes zino ng'oli agent yamuterayo passport na national ID ye age byokka tekuli contract tekuli bank statement tekuli iki ye yamuterayo buteezi kumwejjako kati abedda baali bamala n'emyaka 2 nga tebanafuna rejection letters nga tebanabaddamu nga bakyalinze naye kati AI we screening nanga because my application Canada ina portals bills application abantu abasinga bali tebakimanyi emu ya email emu ya keys so kati olina okubanga obimanyi byoteekayo naye mwe abakimanyi mukimanyi so kati oteekamu application yo AI scanning documents neeyita mu documents neesoma because tunambalinga bank statement invitation letter passport family ties marriage certificate nga birabika kati yo AI we screening aneraba nga forgery yajjuddemu nga red flags ziri 75% ekuwerawo reply nga teri ne examiner abitunuddemu dia Kasuku and they rejected because of this 2 weeks tuwali kubaddamu 2 weeks nga afunye visa taliyo abaaya agindete watu nkirabiko era buli afuna quick reply 2 weeks 1 week manyirawo gwe manyirawo teweesunga teri abitu abasajja banyanguyiza nze kampitemu tiwali abitunuddemu tegeka maziga go nina kazini wange bagimumma ne mugamba lekeraawo tokaaba nabatumye emyezi visa si musango kituufu kati abantu balina okubeera very careful era bagenda okuwa babawera mu weeks 2 babawera myezi 2 myezi 4 5 6 n'olaba visa yo kati etutte myezi 8 tosuubirayo kirungi mwaka eyo rejection kakitegeeza bakuteramu empapula nyingi AI tesobodde kuddamu examiner ino bitunulamu manually kabakawedde mudda now nga tuwezika okuva wano MD twogedde ebintu bingi America tuwulira Trump agamba awo ngenda banyiga tukooya abajja naye nga ate fenna tutambulira ku the American dream. Exactly. Omuntu ayagala okugenda ku America yeetaaga ki? Awo teekawo nnyo essira wakati Canada yeesaba tubagamba Abannayuganda beeyiyeeyo nnyo tekikyatambula nnyo biki America. Kati Mr. Kasuku nasomesa abantu wano bagamba visa ya Canada ya $7,000. Abantu ne banguma obibyagerako tabimanyi genda okebere ku internet visa ya Canada $7,000 wa dola ekyuka olumu osasula 6,970 ye visa fee. Ye visa fee Canada ndoza nyina kwano ne bensasulidde visa fee zaabwe nsawo kati ekiba kibulako okwo invitation letter Canada America yes invitation letter kisinzira ogiguze sente mmeka invitation letter exactly kati waliyo fe abawandika za abstract ne batuwa invitation nga tutusasudde na kusasula nga just tuwandisa abstract nze ngenda nnyo mu research conferences nga tuwandiise ne batwawardinga oluusi ne batuwa ne scholarships ne batusasula n'eya tickets tugenda naye kati gwe Kasuku oyagala kufuna visa yo ngenda kusanga bakyali mu America of course olina okusasula invitation letter conference ene ku admitting ojja gisanga mu dola nga 5,541 million nga 2 rafu invitation letter paperwork oba olina ekitongole kyeligiti kyokolera nga kiri willing okukuwa olina contract olina job ID olina recommendation letter nti be bakusindise olina leave form tovudde ku mulimu for 1 week olina pay slips zibadde zikusasula for the last 3 months olina bank statement visa Canada tuwetaaga byapa ya US oba ogimaze tuwetaaga byapa because bino ebintu byogenzeemu bintu byaba academicians tugenze tunda ttaka ebyapa tebagenda bikusaba nebona kusanga baye kunasa leta emitwalo 8 tukolera ekyapa kyokwogera mu conference ya HIV research kati ekyapa ne research
olina kutwala mutwego so olina okulaga nti oli mu field ya HIV research olina okuba nga obimanyi n'olaga kampuni gy'okolera ensasula gye bakusasulamu kwegamba yebeera ng'ekakasa nti ddala okolerayo buli mwezi ofuna omusaala n'ofuna invitation eri ne kampuni nekuwa recommendation letter eraga nti tumukkiriza agende era tumuwadde liivu yabbanga bweriti era tugenda mu financing oba agenda kwefinansinga kati bw'oba onefinansinga sente zirina reflectinga bwe baba bagenda ku finansinga ne bateekako statement yaabwe bank statement y'ekitongole balage nti obusobozi babuyina olina kulaga buno obufamily ties oli mufumbo kati ngaze n'omusajja Kasuku wakawasa imposit olina marriage certificate nsonyiwa so olina ekintu ekyo tekindise ngu buli muntu andaba yuwakawasa omukolo nga gwatambula nnyo omukolo twagumanya tiwatuyita twagenda okulaba ebifaananyi ebigambo omukolo nga gwabunaabuna abaana ne bagwogerere abasajja bakwogerere bayogera naye nkusabira bitambule bulungi ate bonooba ogenda kukola ng'omaze wedding anniversary ng'ambaako ntakuwadde mu kamera ate zinja kuyiyako eya ticket ogende weeyagale naye ng'olina kano ku wedding anniversary oba honeymoon kale kubanga anniversary tezitera kubeera common nze ntera nnyo ogenda ku weddings nnyingi naye anniversary sirabangayo olenga gyekirize yagamba contribution gyawa ku mukolo agigaba ku anniversary kati awo tajja kuwa mukodo kubanga tagenda gifu kati badde nkyakunnyonnyola so madamu offer ogifunye honeymoon Kiwedde so invitation ogiguze millions 2 visa fee ogisasudde $7,000 kati mbuulira kampani yo gy'okolera ekuwadde paperwork kati mbuulira sente mmeka z'oba oyagala munno lwaki omusaba $10,000 omukolera visa ya America kiki kyogenda omuwa ekisinga ku ekyo like bana muleke kwekustotinga abantu sente era mbasaba musome era nze Kasuku nze omulimu gwa kusomesa abantu saagala abantu basomesa bajja wano nti mbakoleko naye njala basigale gye bali ne bategere bye bagendamu babenene information nti oli wakugamba nti $10,000 is breaking it down zaaki how much are you charging me for paperwork problem ndowooza oluusi ekisabisa abantu sente nyingi mpulira mbu oli ajja talina bank account talina company talina kyayina paperwork nga paperwork tamuyina balina gatta mugatti so how much do you charge for that like break it down noze engeri gye bali nti bagoba American dream because ekisooka sengaobadde mu Ugandan dream okwata American dream senga obadde ogamba nti mu America kwembasi olina gw'omanyiiyo gwogera okwatira $5,000,000 zimuwe Kasuku ayitewo tekiriiyo temuli mu politics bano abazungu bakyali straight kati era naye byonna byonna tekuli sure deal gy'osobola okuba nabyo ne bakumba omuntu nno olina nyweza bajjajjaabo olina kusaba mulimu Katonda ne bajjajja bajjajja omuntu osobola okugera ne bajjajjaabo nga be bakutte kunze bajjajja sibakkiriza tobakkiririzaamu nze mubaamu Katonda mu bintu bino ne mubaamu n'okumanya twabikoleddeko abimanyi Kasuku tolina visa ya America naye gwe yakutwala abantu mu America naye naawe kennyini nnyini akola ku bantu tugirabangako no Omumerika ate nno basitaafu bange bonna abali bonna eyo egenda paka 2026 kati ono naye ende ya UK ndozo ngimanyi eyo UK yo ngimanyi ono baamuwa paka ddi yavuddeyo yayita Heathrow tugenda muteeka mu America kati namutwala UK yavuddeyo kati tugenda teeka mu America kitegeeza bw'oba ne UK oyanguyira ofuna Omumerika ofuna kati ono ekitegeeza essaawa yonna mu America bansuubire obulabu buza bwa America ono yagendayo dda ono yagenda ekyo tugenda kuzaamu renewal kati anotadda ku interview renewal zino visa z'amaanyi olaba Kasuku oba olina visa ya Canada oba America nojjuza oba visa application D160 nobaga nyina Canada anti oteekamu ti nyina babuuza do you have Canada olina visa ya Canada oba toyina noteekamu Canada ogiyina noteekamu visa number
andi nga form yonna yeefunze ebeera bweti nga buli kimu kibuuzo nga kivaawo oba ontegedde eya Canada oteekamu visa ya America ne bakubuuza baga ateekamu visa namba n'ogiteekamu toddamu kuteekamu document yonna ndala tebaddamu kubuuza amanya ate tuteeremu oyina famire biki ebyo ebibuuzo byebabuuza gemaanyi gezo visas. So visa ya UK ekola because eri strong era baba baga travel history abakuyambako era n'omwana agenda funa visa ya America niye Canada because tugenda gituninga bulungi ngenda kubafaananira ntya nga mbavumira America njagala gwatudde okirowoozeeko. How will it feel in your mind of minds when it is me naye Hollywood yayidde naye wali osabyeko visa ka America Kasuku visa ya America nali ngisabyeko musajja n'aginyima ebibuuzo byali bikyatu ekyannemesa visa eyo bambuuza nti ng'ogyeko South Africa waliwo ensi endala gye wali ogenzeemu kati nga tenagenda e Dubai nga mbyerabidde kwanza jjukira buli kimu bakikola bakubye essimu gye nkolera buli kimu. Omukazi n'aŋŋamba ate tulaba Dubai wano mukama wange waki oli amaanyi ne ganzigwa passport okyagirinayo kati nkola byange nnyumirwa bulamu kituufu naye kati era America sinafuna mpita kituufu naafuna mpita mu America nga nzirayo naye ate okimanyi Kasuku nga nakutteko ofuna visa ya America okikakasa nze nkulaba nnyo e London nkulaba nnyo UK togenze gumu ebyo ebingi eyo travel history akunyola mbeera America oba okenda ekitereza banaye have a world travel Uganda essaawa yonna ensuula America munjaku naako kisaawe nga baana yaffe tuli mabega wali mbagamba baba see you in a few days tolowooza ati ngenda kuba ngenze ku kyeyo keizi tolowooza ati manzi ze kwegata ye banaye keizi omuliro tegunnakutwala ali mu state ki simanyi oba ali California oba ali Hollywood kitumanyi bangayo omuliro guli eyo gutinta jabanoonyako n'abantu seeyo anja kuwa ennamba ya keizi ero jajimpa naye keizi tali Los Angeles ate sigenda tuuka ngenda yita Washington ngende Boston Massachusetts Boston ogenda ogwa ku Munnayuganda omumanyi ngenda kubeera New York nyinayo conference ngenda ku in fact nze Munnayuganda gwe balunze eno nze ngenda okyekira Uganda mu best diplomat conference agenda okubeera mu New York mu March era ngenda kukyekira Uganda ebintu bya research si bya gwawo wakisa akajje wakasambira namala ngira kuba ngenda e Canada banyina abantu bangi bentutte ngenda genda Edmonton then nveyo e Toronto so baganda bange mwena abalabya itinerary eyo egenda okuba entambula yange era buli omu aneesunze nja mutuukako aba neesunze ye benefit y'okulyako abantu genuine Kasuku nze sikyasasula sente za kumpikingako airport. I have so many friends okuba bukubi exactly omwana najja naga Jose nja nkusuze n'omuganyi namwezaamu naye nawula nga yakuyamba so why do you exploit people ne kati mwe abasinga mwagala ssente temubikola genuine because mbalabye nga bakola ku bantu naye nga naye kenyini agala bamukolako waliwo abajja wano baadde bakola ku bantu nenaganyamba ompiseewo nga ate bwobadde okolako obadde okola naga sina na passport. So for me the takeaways one visa bw'oba ogigoba engeri gye tali nti bazadde bo be bagigaba tojja wano n'oleekaanira abantu omusajja si sure genda mu kyaki osabe ekyo kyo bannaye ennyongero kibaddamu genda mu kyaki osabe ate visa teriiko ebyo oyinza okuba nga obadde ogifuna buli lunaku omwana n'akakutema nga baakulaba nga kola agigaba waasemu nga yakula akwemiretso baleekaanira Mr. Kasuku, what happened? Please stay that side. So, okitegedde. Naye n'ekirala abantu baffe baagala traveling omwami ono kye mulabyeko ate ayina knowledge wa Europe mungi ne various types of visas. I think twesibye nnyo nze by the way unfortunately
miitinga nnyo abantu nga yagenda ku visa gy'otategeera. Abanagana twesibye nnyo ku by'okusoma, ku by'okuwasa, nti nawasa n'ebya visit. Naye nga visa mpitirivu, there are various options. Gundi yagambe ya creatives. Osobola okuba ng'oli wano ng'oyagala genda America shooting a video. N'oteesiba ku visit visa. Era ninayo omuwala gwe mmanyi, I think yali 2016 ng'atandika kuyimba. Byayimba tetubitegeera nga bw'olaba Gloria Bugi be yandiyimbye. Mugamba oba ayimba situbitegeera. Ng'ateekayo obuvidiyo, amawulire gatandise muwandiikako, nga after 3 years applying atekayo ne YouTube channel ne articles proving anti artist. Nga atekayo wali ngomuwa creative oba gitayo ki ate zimu visas tezitwala budde nga ndala kati ya medical. Omusajja gwe nateereddemu yadda ina kituyita redundant sigmoid colon nga yazaalibwa alina ekyenda kiwanvu nga bagakisalako. Ye n'agamba sijja kwagala basawo b'e Uganda kunkolako, nyina ssente zange, najja ne muteera mu medical visa. Era tulina kye tuyita expedite mu America okwanguya. Bakikola Abamerica? Yes, osaba expedite n'oteekamu reasons. Kati bino bye batugamba nti ennaku tezikyaliyo, lwaki tebatuwulira nti waliyo expedite? Ne expedite eyo erina visas applyinga students visa, medical. Kati no Kabiri we yalwalira. Kati bagita expedite visa. Era yateekamu application n'awandika n'asaba expedite ne bamuwa appointment mu week ng'emu. Babeera bagikuwa. Katonda omukulu namukozeeko bamuwadde visa. Agenda musala kyenda. Bagenda musala kyenda. Ne process eyo olina okuba ng'olina medical. Bayinza okirya sausage wano naye tetusaana. Olina okuba ng'olina medical reports okuva e Uganda nga bakulifaalinga mu America. Bakwataganya n'eddwaliro mu America ne doctor specialist ali aweya nga n'okusasula osasudde bookings. Oyinza obutasasula fee zonna but you can book ne bakuwa invitation n'ogenda. So visas nnyingi abantu zibagenderako kati nga eyo ya pairing ey'abaana abo abato myaka 17 ku 26 abaana aba high school abatannawasa abatannafumbirwa bangi batambudde n'abantu tebabimanyi era bameka bewawulidde nga bajogerako batono nnyo. Ne buli agent gw'owulira B1 B2 genda kukyala ogenda kukyala, naye bino ebintu olina okuba nga okola research n'obitegeera. Olanga visa esobola okuyamba omwana w'omuntu ng'ogimuwa ng'agenda. So kye tuliko wano consultation ojja, by the way tulina consultation fee. Ojja no mu office osobola emitwalo 3. Sente nga nti limunagaggawala ddi nedda twagakuyamba kati balina element y'NGO. Pozi NGO byolimu. So abantu bayambira bwereere. Emitwalo 3 sente nti online bana abali e Dubai nkwase agents mitwalo 5 nga nze middleman abatuusa wano yoke mbasaba 2 otegeere nti sikyasagira ddala ku exploiting abantu Uganda. Abantu Kasuku abantu balina ennaku oba tonnakolako mu community tomanya nti bantu bayita mu bintu bingi. Abantu batunze amayumba gaabwe nga bali mu bintu bino lwa butamanya. Naye oba olina gy'oli nga bakukolako nga bakusaba miliyoni 2 jangu osasule emitwalo 3 wano weebuuze kino kye ŋŋendamu kiki. Aŋŋambye kino na kino kati waliwo ekiriwo bagaba visa za Hong Kong enfu. Abantu baziwano nga basimba line. Kwen TV walaba Canada visa ezo omukyala fe abamubuusa yajja wano agamala ogwolaba Kwen TV nze namugamba eyo visa nfu kyokka nga banoonye passport ye batadde mumanya work visa ye Canada anagenda okuwa omulimu ng'okyali Uganda. Bino ebintu bye tusiba tugamba abantu. Omukyala yajja wano yawulira vidiyo yange najja yawulira ngamba tiwali muntu agenda kuwa mulimu Canada ng'oli Uganda unless ng'oli specialist oli musawo wa bwongo oba nga bwe ngambye ekitongole kino kye ngenda okuteekayo Kasuku nsobola okuwa nsobola okukusaba ojja okukola eri oba ng'oli mu bino ebitongole for example abantu betukola nabo bagenda ne bakola mu America mu agencies ezitufandinga. Kati waliyo CDC CDC Center for Disease Control. It's a big agency mu America
era be bafandinga akawuka ka Mukenenya okusingira ddala mu Africa. Kati wali Abannayuganda bangi abali mu CDC abakolayo. Kati abo bagenda ne bakolayo. Ba doctors batambula. USAID. Waliyo bangi Abannayuganda bali mu USAID mu America, Freedom House. Abatufandinga mu human rights activities maybe programs that we in. There are a lot of Ugandans. Uganda Cares, HF. Waliyo Abannayuganda bali mu Los Angeles abakoleye mu food office. Nenge ebitongole bya America bye muyise. Nenga sinza akututte. Embozi ebandala ekututte n'eri ebandala. Ekyo kye mba mumanya. Era buli ajjano mu office njakala mulimu njakola mu America sina mulimu. Okay. Have world travel basangibwa Chengera ku Chengera Mall ground floor room number UG 33. Abagalo bakubirako babafuna ku namba ki? Twine namba ya office egenda kubeyitawo ku wansi wano. Ne email. Yeah. So erina ku WhatsApp abali e Dubai abali mu Seze. Waliwo abantu abali eyo Dubai kata wabagala ku shifting agenda bankubirana nnyo nno. Era bangi tubakolako kubanga visa ya America yo appointments tusobola okuteeramu nga toli wano Uganda. Naye Canada olina okugenda n'okola biometrics eziri valid for 10 years. Okujjako nga oli Bulaaya eyo bw'agenda Canada nga wagwako interviews okusobola okuteeramu nga toli wano. Kuba biometrics zikola dda. Naye obanga oli virgin applicant. Yeah. Tryingangako Canada olina kusooka n'ojja ne bakuggyako biometrics then noddayo. For America appointment tukuwa portal n'onyonya appointment dates. Wogifuna n'ogiplanningira mu vacation yo n'ojja n'okola w'oyita n'obeereza muwogwa n'odda ku mulimu gwo. Yes. Nice. Kati tweyanze nnyo tweyanze. Nange nsanyusa okuwaza bank. Mbadde ndudde okusanga abantu aboogera ku visa in depth. Yes. You are knowledgeable. You don't sound knowledgeable. You are knowledgeable. Thank you. On kyoyogerako nekyokola. Natenza kisobola P7. Nagwa P7. Kasita wayita ebirala. Kasita wayita. Tugamba abantu pisa mpona tomuteekako maanyi. Ajatuuka eri oyagala asome busawo. Omusayi ng'ate ensi yakula eri ku birala katuli mu digito. Kituufu. Kyokka baatugamba nga banaye musome kompyuta tetwagala. Kati gye tulyako okitegeera. So kale until next time mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.